Wonyokidde olunaku olwaleero nga embeera tewoomya nakabululu mu bitundu by'Ekyaggwe naddala e Nabuti e Mukono olw'amawulire ag'okufa kwa munnamawulire eyatiikirira ennyo mu myaka gy'ekyenda mu kusoma ebirango naddala ebyabafu ku rediyo eya Kyabasa. Ssaalongo John Sekandi avudde mu bulamu bw'ensi eno nga ono afiiridde mu ddwaliro ly'e Mulago ku myaka 92 gyokka egy'obukulu. Jaddusiddwa obukubirire okutaasa obulamu bwe oluvannyuma lw'okugwa mu kinaabiro bw'abadde anaaba. Twogeddeko ne Namwando ye John Najuma awamu ne mutabani w'omugenzi Sekandi Seezi abatutegeezezza nti omugenzi abadde atawaanyizibwa ekirwadde eky'amawuggwe okumala ebbanga naye abadde muntu eyeesobola obulungi. Ekigo kyandiba kye kyavuddeko akabaate. Obulwadde bwa mugwe bubadde bumutawanya tabadde nnyo na ndwadde endala zisumbuwa naye amawuggwe ago naye era abadde nga talyawo nti buli ssaawa abeerawo nti gamuluma kwagamba abaddeko okisigeni naye nga buli ssaawa tamuteekako naye ekigwo kino kyo kyazze n'amaanyi. Ndabadde agenda kuweza myaka 92. Ssaalongo nno wadde abadde mukulu naye Ssaalongo abadde akyakola emirimu gye awulira anywa alya alaba ne manju ng'asobola okwetwala. Ssaalongo tabadde wakukwatirira. Kulwa bannamawulire n'abakola ku zi rediyo twongera otuusa okusaasira eri amaka g'omugenzi Ssaalongo John.